Yenze mulongo mwakalo muzana kabaka balamusizzaako abooli olulangira oluvugiriza Namulondo era kannamusene ku bajjajja abataka abakulu b'ebika bya Buganda. Nyongere namusene ku bataka ab'enkizo, namusene ku bazzukulu bannange bwe tugumiza ebika bya Buganda buli bamu mu biti byabwe. Mukama yeebala okukuuma. Sijja kubalwisa kangende butereevu ku nsonga endeese. Kyamaze okugenda mu byafaayo nti nja kukozesaamu olufuuti wano okwogera ku nsonga zino nti His Royal Majesty King Amalate John Tana owa Oloibiri Kingdom mu Bayelsa State Nigeria yazze oba kange yajja okukyala mu Buganda n'agenda e Mengo naye n'atakkirizibwa kusisinkana Ssaabasajja Kabaka. Enkubo bwe zityo bwe zaawadde amawulire ago nga kyongera okulaga obunene obuli ku lukomera bano abasajja abaatulumbira mu mwoyo omubi ne bajja basiisira e Mengo bwe baateeka ku Kabaka waffe. Kati kankinnyonnyoleko katono na kino tukyongeremu obudde. Ebintu ebikolebwa eggwanga ebikulu byebyo ebiritambuza munda mulyo bye tulabye wadde bya Buganda nga birimu okwekengera okuwera, naye n'ebirala bye bikwatagana n'enkolagana y'eggwanga n'amawanga amalala ag'ewala n'ag'okumpi. Kati omulundi ogwayita nabayitiramu ku by'abagenyi abajja mu Buganda mu Ssabbiiti eyo eyayita, olw'okubanga mu ddoboozi lyange lyali lisembye ery'emabegako ate twali twogedde nate ku bukulu bw'okukuumira amaaso ku mupiira, kubanga enjogera ziri bbiri, bagamba maaso ku lutimbe ne maaso ku mupiira. Naye maaso ku lutimbe ebintu bya firimu byakulaba bulabi ng'omanyi nti eddembe weeriri, naye ekintu kyonna ekiba kigenda mu maaso naye abantu balala be bakulwanira mu maaso nga balwanira w'oli, ekikola kibeera maaso ku mupiira n'olaba biki bye balwanyisa n'ewa gye bidda, kubanga awo essasi we likwatira ng'oyimiridde mu kkubo oli wakanyugira ejjinja ne likuma mu ggwe ng'abadde akuba oli munne ng'adduse n'adda eno. Kale ebyo ebibiri tulina okubyawula n'ebiseera byabyo. Ni maaso ku lutimbe biseera bya ddembe byakutuula olabe ekiddako ekiddirira, naye eno embeera gye tulimu buli kiseera buli ssaawa amaaso galina kubeera ku mupiira n'olaba gye gudda. Nayogera nti ku bagenyi kwajjirako abaava mu Bwakabaka bwa Benin era nga bwe twabiwulira nga byogerebwako ab'omu nkuubo nti n'ebirabo bye baaleeta abagenyi bye bajja nabo byali byakolebwa mu Bwakabaka bwa Benin, naye nga Dr. Jonathan Goodluck eyajja nabo eyali pulezidenti wa Nigeria eyavaako, twagamba yava mu mwaka gwa 2010 okutuuka mu 2015. Byebyo ebigundi ebibumbe ye yabitona. Kati Mengo yagambye nti Dr. Goodluck yawerekeddwako omukulembeze w'ennono Amalate John, bwe batyo bwe babiwandiise nti ogundi Dr. Goodluck yawerekeddwako omukulembeze w'ennono Amalate John n'abakungu abawerako. Ekitaabuulirwa abantu, oyo gwe baagambye nti yawerekedde ye His Royal Majesty King Amalate John Tana owa Oloibiri Kingdom mu Bayelsa State mu Nigeria. Kati Bayelsa State erimu obwakabaka kingdoms 11 nga eya Oloibiri y'emu ku zo. Ate era Dr. Goodluck oyo naye ava mu Bwakabaka obwo, kati kitegeeza nti nno omusajja w'ono gwe yazze naye gwe bagamba nti ye kabaka ye yawerekedde ono
simanyi oba ekyo mu njogera y'Obwakabaka kubanga olina okyogera mu ngeri ffe gye tutegeeramu ate twayogerako olulala ne tugamba nti nno Obwakabaka butera okubeera n'embeera ezimu ze boogeramu ebintu nti okugamba nti kabaka awerekedde oli nti kabaka afuuse emperekeze ewerekera omuntu omulala kibeera ng'ekisaabulula ekitiibwa kya king oyo era kye ndowooza nti abantu baayo bwe baba bakiwulidde bayinza obutakisiima nnyo kiri awo ate ekyokugaa nti wazzeewo omukulembeze w'ennono omukulembeze w'ennono asobola okubeera omutaka ng'eyo mu bitundu ebyo babayita ba chief ala asobola okubeera omwami w'essaza katugambe mu mawulire wadde ku mutimbagano gw'Obwakabaka bwa Uganda ne ku Facebook tebaakitaddeko nti amalate king amalate nti king tebaakitaddeko naye ekyo kyebwebuuza nti lwaki kubanga Obwakabaka bukulembeza nsonga za Bwakabaka mukyaza mutya king w'eggwanga ne mugamba nti awerekedde omu ku bantu be okukyala mu Bwakabaka ate n'ekirala Dr. Goodluck nga ne bali abakungu abatambudde ne King Amalate Taana bonna bantu bakulu abaggumidde abantu b'Obwakabaka ng'obuwangwa oba katukiyite enkola y'Obwakabaka ya kitiibwa kyabadde tekiraga kufuba kutegeera na kukwataganya nsonga okubaleetera omubejja omuto nga ssanga lya mbuga okubaaniriza okugamba awo waliwo abalangira bangi awo abandisobodde okusisinkana King Amalate n'abantu be yatambudde nabo kugamba ekyo kye weebuuza nti nno ebintu ng'ebyo bizimba emikwano oba bijoonoona bwonoonyi kwegamba nti mwagala okutuna ku ntambuza y'emirimu Mmengo gye gitambuzaamu kubanga kakati mulabira ddala nti obwakateyamba buyitiridde ne bwe mbanga mwagala kwonoona ate tekibakwata genda kukwata mwagala kwonoona Bwakabaka bwa Buganda oba mwagala kwonoona nsi yonna mwagala nti kyetugamba nti nno omwoyo mubi bye tulabe bye netugamba nti omwoyo mubi gwe guba bugaana era kubanga twawulidde nti Mayiga ne banne be baganye okutwala abagenyi ab'ewa Ssaabasajja Kabaka kyebavudde bakikweka eri abantu nti oyo eyazze yabadde king kubanga bakitegedde nti abantu bajja kubuuza nti lwaki nti king ono bandyebuuza noga nti kabaka tali bulungi kiki ekigenda maaso lwaki teyasobodde kusisinkana king ate nga Dr. Goodluck yalaze okusaalirwa bwe bafunye bwe kyategerekese nti tebajja kulaba kabaka yakiraze n'agamba era nti bagenda kudda nti bandyagadde n'okwekubisaayo ku bifaananyi naye nga bwe nayogerako naluli nze nawulidde nti baawulira ebyali e Namibia kyebava bajja osanga kyekimu ku byanakuwaza abalabe ba Buganda ennaku ez'emabegako wiikisi nga 2 gye buvuddeko awo Kyabazinga w'e Busoga yakyalako mu Bwakabaka bwe Eswatini kati nga 15 omwezi ogw'ekasito obwabadde olwajjo kati kabaka king Mswati owokusatu ow'Eswatini n'atuuka Entebbe ng'azze ku lukyala lwe lwa nnaku 3 ng'awerekeddwako mukyala we Makela Mashwama ko n'abakungu b'ensi eyo abalala kati nekigambibwa n'amawulire agakyogedde ni mukulu Museveni ye yamuyita ndoza naye yennyini Kabaka Mswati yakyogedde nti bateese kugatta obutale bwa Africa okugatta obutale bwa Africa n'okugikolamu ekitoobero kya Federation kati bwe yavudde awo
King Mswati owokusatu n'agenda okukyalako mu bwakyabazinga bw'e Busoga. Kati bw'abeera ng'ali eyo mu kwogera kwe yeebazizza Mukulu Museveni okumukkiriza okukyalako e Busoga. Kati ndowooza ekyo mukiwulira okukyala e Busoga King Mswati owokusatu yabadde alina kumala kufuna lukusa okuva eri Mukulu Museveni. Naye jjukira King Mswati babadde bakyalagananga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emyaka egyo gyonna egy'emabega. Naye ku mulundi guno mu Buganda yayiseemu buyisi wadde nga yabadde nga yawulira emitawaana egyo gyonna egyaliwo. Olwo ne tuddayo ne tulaba nti nga King John Turner Amalate owa Oloibiri nga tannagenda Mengo, musajja we Dr. Jonathan Goodluck yasooka nga 9 August kukyalako wa Museveni mu State House, naye nga ye Dr. Goodluck yali yajja dda mu Uganda enfunda eziwera olw'emirimu gye, naddala ku University y'e Cavendish gyaliko chansala. Era omulundi guno okukyala ndooza nga bwe twategeezebwa, si ndooza nga bwe twategeezebwa kwali kwa King Amalate mu butuufu, newankubadde nga ne King ne Dr. Goodluck naye yali azze olw'okutikkira abantu ku University eyo, naye nga King Amalate yali ayagala kulaba Kabaka Mwenda Mutebi II, era ye ne mu State House teyagenda. Kati ensonda nabagambye ezeesigika zagamba nti abo bwakabaka bw'e Nigeria obwo baawulira ebyali Namibia kwe kujja okulambula ku Ssaabasajja waffe. Nga tudde emabegako era nga Maachi 18 omulangira wa Bungereza Prince Edward Duke wa Edinburgh naye bwe yajja era yasookera mu State House ewa Museveni n'alyoka ajja e Mengo gye yasisikana Mayiga n'abaloga ne Wasajja. Kati ku by'abakulembeze b'Obwakabaka kankomaawo, nammwe mukole okunoonyereza, nze mbasongera awali ebintu mulyoke mukitunuleko, kubanga era toyinza kitegeera kimala, towuliriza byange n'omaliriza, genda naawe okebereko olabe ebiwandiikibwa, kubanga kaakati tetulina nnyo kye twekwasa, kubanga tulina mu kibatu kyaffe mulimu kwegamba gundi ezo amasimu ago galina ebintu bingi, buli kyonna kyojja okubuuza bajja kukikubuulira. Naye ng'ekigendera kyonna Abaganda tulina okumanya nti nawo waliwo omulimu ogw'okukola, muleme kuleranga lunakuggala kutegeera. Ekintu bw'okirowoozaako okisalira amagezi. Katonda kyafuna kyatuweera okubeera ng'abantu tutambulira mu bungi, tubeera mu bungi, kwega nti nno mwegattira mu famire ne mwegattira mu kika ne mwegatta ku kyalo, lwakubanga bwe bulamu bwaffe bwe bubeerera obulungi era kwe kwetaasa. Naye akati okudda emabega mu bulamu era nga bwe bulina okubeera obw'abangi, mujjukira Saida Kalooli bwe yayimba mu Lubiri ku Nkuuka, oba yali ya 2018, yali ya 2018 ndowooza, abaakyawa Obwakabaka ne balaba abantu nga basanyuka, nga basanyusa Saida Kalooli okujja n'akuba oluyimba lwolwo lwa tugenda wa Kabaka. Kate baffe ekkabyo effubitizi n'enge byonna n'ennyiike. Kati mu 2020 Vion Chaka ow'e South Africa najja, era naye entegeka yali yakuyimba mu Nkuuka. Kati abaali mu kisenge kye kya Pearl of Africa Hotel nga yeetegekera enkuuka okuyimba, poliisi nejja neemusalako ne bamugalira mu kisenge nga tasobola kukifuluma. Awo amasimu ne batugamba nti ate Vioni, ate biki ndowooza byalina ku lunaku lwennyini olwo. Oluvannyuma ennyo omwogezi wa ofiisi omwogezi wa poliisi
Fred Enanga yategeeza ensi nti Chaka baali bamaze okumuwerekerako ku kisaawe ky'Entebbe. Yawerekerwa ekibinja kya poliisi n'aba immigration abasirikale b'oku nsalo mbu kubanga visa ye yali ya bulijjo ate nga mu butuufu yandibadde mbu afuna visa ya kukola sente mu nsi. Kati boogera ebyo nga gyoba nti bo bwe baava e Rwanda bajja n'ezikola oba bajja n'emmere oba bajja naki. Mu Afrika yeegatte n'owulira akavuyo. Kati Chaka agenda okutuuka e South Africa, bannamawulire baali bamulinze ne bamubuuza ogubadde. N'abagamba nti ebisaanyizo byonna yali abifunye era yali abiina eby'okukola konsati kubanga omuntu alina okuwa ekitiibwa omuntu aludde mu mulimu. Ate Chaka gundi munyenye ya Afrika, abantu bonna bamumanyi mu Afrika, buli omu ayimbiddewoko. Ennyimba ze zikubye mu Afrika yonna ne zisala n'ensalo ne zigenda ne mu Europe. Okumala ebbanga ddene eby'emirimu gy'abimanyi. Kati okwo kwalinga kwonoona nnyinnya lye nti oba tawa nsalo kitiibwa. Kaakati ne kibeera nti nno bannamawulire bwe yatuuka eri mu South Africa visa yazibalaga. Kwega ne kibeera nga kiraga abantu bonna abali bakigoberera baalaba nti omutaana guli kuki guli mu Uganda. Abakyawa Obwakabaka nga tebaagala kulaba nga abantu b'Obwakabaka nga balinawo essanyu lyonna lye bafunye ne bibeera lya mulundi gumu mu mwaka nti nno bafune abantu bajje babayimbire okuva mu nsi endala okuyingira nabo omwaka. Naddala abantu abava mu bitundu ebirina Obwakabaka ne bwe biba bya bitundu bya kitundu butundu. Kati Abaganda ekyo mukirowoozeeko nnyo. Oba batuuse n'okutubuulira ani atukyalira n'ani atatukyalira, mulowooza kino kinaakomawa? Kwega olukomera luno luli ku Ssaabasajja Kabaka nti nno bakabaka bamanyi n'okujja ne babaga nti bano tajja balaba bano kinaaba kitya. Ekintu kino mukitunuulire n'eriisa ejjojjo ba ne bateekawo embeera naye kubanga abantu bagamba nti nno enkuubo zigamba nti bano be bagamba nedda temujja mulaba. Kaakati abo bakabaka tubagambye nti nno babiri abazze mu nnaku zino eza wiikisi 2. Ekintu ekyo mukitunuulire nnyo n'eriisa ejjogi kubanga babanga be babulira ne Kabaka n'abagenyi abava ebweru tebamuganya kulaba bataka tebamuganya kulaba abantu bonna naye n'abantu ab'ebitiibwa abava ebweru nga nabo bagamba nammwe temujja mulaba. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubundugguleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Amiina.